balese gwe tutamanyi. Wiki ewedde twakulaga abooluganda Ekitebi Bbaale mu ggombolola y'e Kakiri ewa Kiso abaali balumiriza ssentebe w'ekyalo okuleeta omufu ne bamuzika ku kijja kyabwe olw'empaka ng'ayambibwako abasirikale. Twagenze olaba patula etuuka eriko ab'amagye eriko abapoliisi nga bagamba bamuzeeyi bwe tuula wano naawe tuula wano naawe tuula. Baba bakamutuusa wali bamutikkudde ffe nga tubateeka tuba tetukirema nti muleta si waffe nga tugaana nga motoka takisi edde emabega bweti ng'emusuula eri ng'emugirako eri. Bategeeza ng'omugenzi bwe yali omujja na nnyina. Mwana oyo okumuziika si wa musaayi gwaffe, mwana yajja mu lubuto lwa nnyina. Nnyina teyalwawo nnyo wano, nnyina yazaalamu abaana babiri. Omwana amuddako ono mwana owaffe yamuleka na wa myezi ebiri. Okuziika kwonna okugenda mu maaso nga bano baggaliddwa mu kaduukulu ka poliisi nga baayimbulwa kuwedde. Abasirikale bagamba nedda kati mmwe muli basibe. Chairman genda muziika omufu ku kijja. Kati oluvannyuma lw'okulaba emboozi eno waliwo abooluganda abalala abavuddeyo ne bategeeza nga Ssebunya omugenzi bwe bamumanyi obulungi era nga yali mwana nzaalwa ya luggya luno. Ssebunya okuzaalibwa nga nina emyaka 11. Kati bwe kazaalibwa twakasanyukira ne tulera Ssebunya ne tumulera nga muganzi nnyo awaka. Naye kye neewuunya be bannattabbi ababadde baagala ennyo Ssebunya ne Mukasa ogw'okwagala okufuna ettaka bagambe nti Ssebunya si mwana wa Paasika. Tuze tumulaba paka watuuse okufiira nga tumulaba era tumanyi mwana wa waka wa family muganda wa era azaalibwa kitabu. Okusinziira ku Maria Nabunya omu ku baakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya ensonga mu kika kino agamba Ssebunya yakola amawemukirano n'azaala mu mwannyina ekyaviirako ab'ekika okumunyiigira ne bamumma n'obusika bwa kitaawe. Baamanya ali lubuto kyolubuto lwaniitirwa Ssebunya ne bamulunda bataata tebaamugoba bonna tebaamugoba wabula okwagala ng'okukolamu ekyenjawulo mwannyina ffe yasomesanga ekabojja Ssejjengo yajja n'akajjawo n'agamba kajja tuleza bubi abaana n'akatwala ekabojja. Ekya Ssebunya okuzza emisango kyali tekimulobera kugabana mugabo ku bintu bya kitaawe era nga byamuweebwa. Muzeeyi Yozefu Mukasa buli omu yamugabira ewuwe n'eddaame lyogera buli omu alina ekitundu ekiki. Kaakati Ssebunya yatunda kya Pascal. Bano bagamba ekyokugaana okumuziika ku kijja kyali tekyetaagisa. Kyamu nnyo omwana w'awaka agamba buli yenna alina kuziika Kaabahuma alina kuziikibwawa ku kijja kyammwe tewali leeta ebbiri muzibu nawo naye buli agira mu kikozesa. Kye baakola ne taata waffe oyo Yozefu Mukasa nga yegasse n'abaana be bakola ekikolwa kikyamu nnyo tekikkirizibwa nasooka n'ogamba omulambo singa nagulekayo mu ddwaliro ku kikolwa kye baakola kyakaabya buli omu abantu abakulu ab'okukyalo. Bagamba nti enfunda nnyingi bagezezzaako okusala amagezi batabagane kyokka ne beerema. Byalema ago masasi nga ngenzeyo ne bandaba okufa kuba kutuuse baawera. Kati Nambi oyo kye tumutyako omwana wa Mukasa omukulu yagamba ettaka lino lijja ggwako abantu emirambo 10 kati 3 agimaze. Francis Kirumira asambaza ebigambibwa nti omuntu baaziika mu kyamu ng'agamba nti omu ku baali ku kitanda nga bajjanjaba omugenzi era ne mu kuziika yaliwo. Nabeerako naye mu ddwaliro ng'ali ku kitanda nga mulwadde muyi naye nga twogera n'abasawo twogera nabo era nze omu kubajjayo mu mayiti ng'afudde. Kyokka bavumiridde ekikolwa kya bannaabwe okugezaako okulemesa oluganda lwabwe gwe bamanyi obulungi okuziikibwa ku kijja kye bagamba nti kyabaswaza ebitagambika. Era nze nkivumirira n'ekyalo kyonna kyakivumirira ne poliisi teyakkaanya nakyo yadde bo nga baali bamwegaanye nti si mwana waawo ne poliisi yabagamba akiri omulambo guziikibwe munaaziikula nga tugenze mu mateeka ne bagamba ne bakebera jeni omwana nti si waawo. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.